ebyokulumba omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate bigenze maaso n'okuwanvuwa nga bwe twogera kati abakugu abamu bazudde bbomu mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ng'eno yasuulibwayo abakulu abajja ne balumba nga bano nno bakulu ba SFC abajja okulumba ekitebe kya National Platform bwe batyo baleka basudde mu bbomu. Twongera bajjukiza abantu baffe baganda baffe mikwano gyaffe nti abakola ebikola bino bali kumpi naye kye tuyinza obbagamba nti byonna babikoze byonna buli kimu bakiteesiteese nga bwe baagala bati akaseera kaabwe nako kagenda kutuuka. President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munywevu nnyo era alirudde nnyo okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda eno etambula ate nga ebeera ey'enjawulo. Bano abaleeta ebintu byabwe olw'ensonga zaabwe ezimu oba endala abeeteeseteese bonna okulaba nga basaanyawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera okubategeeza nti akadde kaabwe kawedde, mubaleke bakole buli kimu basuule buli kimu bati Katonda ali wamu naffe. Ffe tulirwedde nnyo okubekkaŋŋa n'okuba kala abalagira nga mbwa ne bakola kiri ne tubagambye ebigambo ne luli kye nabagamba abasirikale nti ffe baganda bammwe Museveni alina ebitongole by'ebyokwerinda byatakyesiga sinakindi nga byonna takyabyesiga. Akimanyi nti abantu abo bamukuumidde mu buyinza naye tebalina ke bamuganyuddwa. Kakati ate okubatuma ku mission nti bayinza okukyusa emidumu ne bagimutunuuliza. Era mu nnaku ng'ezo ojja kwesanga nga ebitongole by'ebyokwerinda oba bupoliisi obuliraanyewaawo tebukkirizibwa kubeera na mmundu. Njagala okinoonyerezeeko, njagala otandika okukuba tooki oba ebyo ebitongole bwe byopaleetinga ebyo bijja ati mu kaseera ng'ako oba wabaddewo police station yonna eyina emmundu. Museveni takyesiga basirikale, abapoliisi, ab'amagye, ab'ebitongole eby'ebyokwerinda byonna. Kyova olaba kaakati aleese M23 gyebe bakwasaganya. Gwe weebuuze lwaki abantu bano bambala obukookolo? Gulowooza lwaki babataddeko embeera bakalumba ekitebe kya National Unity Platform bambadde obukookolo? Baabo bazze ne wateetaagisiza kuba ssasi balikubye. Gulowooza ekigendererwa kyabwe ki? Kukulengeza, kukutiisatiisa. Naye munnayuganda nkutegeeza era nnyongera okukujjukiza nze ogwange gwa kujjukiza buli wabaawo embeera ng'eno gye baleese okunafuya yongera mu kupika. Emmere eyidde yongeramu nkuto giganya kukona. Mu kaseera kano tunaatera okutuuka ku kuboobeza n'okujjula tujjule. Kakati bwe tugayaalira wano ne tusuula ennanga emmere egenda tukonako. Bannayuganda babatiisizza ekimala. Tewaliyo kipya Museveni kyagenda kukola munnayuganda kyatannamukola. Ono bamukubye essasi mu mutwe munnamawulire nga Naashirafu baamukola ekintu kyekimu. Just kubanafuya, just kubatiisa na kubalengeza mbu maaso awo waliyo akabasa. Akabasa gyekali naye naffe tusobola okubawo akabasa. Akabasa tebakatondera bo bokka kukakola. Bano tebalina layisinsi ya kubeera bakajja bangu nti be bokka abakkirizibwa okumenka. Naffe tulina okubamenkeramu. Naffe tulina okubazaalira ku kabasa. Olaba bano abasajja mirundi mingi nnyo bwe batukolera busajja buubwo naye ffe tuli bakazi ababayita abasajja. Ffe tuli bakazi. Tetusobola kubayiribyamu nabo bagambe nti obusajja buubwo. Bannange tewaliyo kirungi kyogenda kufunira ku mukeeka. Lino eggwanga engeri gye lyavunda ennyo bannange terigenda kununulirwa mu mannyo kusinika. Terigenda kununulirwa mu maziga. Nedda baganda bange eggwanga lino ligenda kununulirwa mu bikolwa. Okununulirwa mu kwewaayo n'obuteetiiririra n'okukkiriza ntuteereddwako ekyambe buli buuyi kisala. Wano Museveni akugamba oba toyagala kufa nsigaza. Naye ate ne gyakugamba akusigaze akuttirayo. Kubanga oyagala Uganda eri seefu nga bwe mugitugamba. Eno Uganda eri seefu yekubiza munnamawulire wa Top TV essasi mu mutwe.
Uganda gyoyagala kakati neyo Uganda gye bagamba nti bw'otatambaala ogenda kubeera mulamu bw'otutambaala ogenda kufa ne bw'otabatambaala era obulamu bwo buli matigga bubeere matigga ng'obulwanyeeko obulamu bwo bubeere matigga naye nga naawe obulwanyeeko kana akabinja ke baleese aka M23 zeze emmotoka ze walaba juzi ezaali zisomba olowooza baali bazze kulambula oba baali balambuza abajja mu Uganda juzi keke akabinja ka M23 katandise okuopaletinga kyova olaba akuba n'essasi mu mutwe lwekiteetaagisiza kubanga si baganda bammwe bano betuyita abacuba bano betuyita abacuba be baleese okununula mbu ensi yaabwe mbu bagigoberemu ddala abantu be bagamba nti si baamu oba aba abajoonyesa naddala abaganda gwe weebuuze Museveni kino kibadde kifo kye Museveni ekyo kifo yakakasa kale bw'aba atunulamu nga ye munnabyabufuzi aga nti abizannya mu mazima n'obwenkanya ekyo ekifo asobola kiwangula kandidenti we ye kennyini Museveni tamumanyi njagala okere ku makya ogenda ogaye Museveni kandidenti we Kawempe ayagala kwogera naawe ye kennyini ajja kubuuza yaani naye mwoyo gwattira abantu ku muntu alina okureplacinga omuntu nga Seggirinya ng'ali ku kaadi ya National Unity Platform anko Nuuwa nkutumidde tekisoboka ono ayagala basindikira sigino kubaleeta mu katengo akyale n'akalulu ke Kawempe mwe wennyini mukeddukiremu mwe wennyini mukeetuyire nti olaba bakoze bati ku lunaku olusooka mukeddukiremu naye ng'ate sika atunuulidde ng'akakulu atunuulira kalulu kali bwe essaawa eno ali mu bateekateeka ali ku nkola y'onooba onoobikira omukadde tomugwako kibwatukira sooka omunyumiikirize essaawa eno Museveni ali mu tuteekateeka mwatulengeza ekigenda okuba mu 2026 naye baganda bange mwe mulowooza mugenda kutiisibwatiisibwa paka ddi kubanga mu 2021 oba mu 2016 bw'oba watiisibwatiisibwa naye bye watiisibwatiisibwa ne biteekebwa mu nkola Museveni n'akuwa ensonga lwaki yakutiisatiisa oba lwaki yakukwasa ku sigiri nti ebyamalwaliro biteredde ebyenjigiriza biteredde amalosoma bw'asaba omulimu mu gavumenti bagumuweerawo naye tewali kye batukoledde kye tufunye mu tutiisatiisa ng'okututiisatiisa kwa 2021 twakuvaamu ne tudda mu byobufuzi bino ebiri nnomo we byabeerera nnomo Seggirinya Muhammad n'oyo Ssewannyana Kyemeza baba tutte mu kkomera Seggirinya avuddeyo afudde era bagenda kuddamu bakutiisetiise era obagondere bakwataani addako era naye aveeyo afe Your Excellency yakola statement n'agamba nti embuyaga bw'ebejja togidduka beera ng'embogo jaŋŋange ani yali adduse ejjengo ani atambuliddeko ku mazzi kummwe nze siri kyennyanja sitambulirangako ani yali adduse ejjengo ndirabira ku TV ejjengo bwe lijja todduka ng'ogenda gye likugobera ejjengo tebadda gye lidda ejjengo badda gye liva era budduka ng'ogenda gye ligenda likkulukusa liva Nile n'ekutwala e Misiri mu Cairo ekutwala Misiri ejjengo balimba lirumbe ate wakati mu kulirumba n'omanya bw'olina okulibala na ddi lw'olina oddiyita wansi kuba tosobola kulibuuka naye ng'olitunuulidde olifensinze ejjengo mwe we libalumba nga mudduka kyokka ate ddyo terimanya nti mudduse waakiriri beesonyiwe naye ne gye muddukidde libalumbayo ne libasabulirayo ne mukulukuta nalyo kakati fa nga fala oba fa nga weerwanyeeko njagala okutegeeza buli munnayuganda w'oli tugenda kufa mu mbeera yonna ekyo tekikyali kyakkisa ekyo tekikyali kyakukweka kubanga kati awo mubadde mubakoze eki kati munyinyonnyole awo mubadde mubakoze eki kiriza kino kye babatiisa nti kufa kyo kigenda kujja mu mbeera yonna oba mubanyiizizza oba temunnabanyiiza akyale bajja nattuuka obbasanga ku miryango gyammwe bagaye mundabikidde bubi nze sikwagala Gaddafi baabasanzeewo kakati either tufe nga twerwanyeeko Mukama tumuwe ensonga lwaki atirisiti alina okutuwa eggulu tani okubeera ku nsi nga tulinga engajaba nga ne tukozesezza biyungo bye yatuweesezaako ku mibiri egy'ekitiibwa
Nkiddamu tewali ngeri yonna Museveni gyagenda va ku bukulembeze nga temufudde. Tujja kufa kyokka ate abanaafa bagenda kuba ba mukisa weewuunyi. Kukyayagala okutukola singa anaalemerawo. Nze Museveni bw'atavaako nsaba nfe. Nkiddamu kano mukantemeremu. Nze Museveni bw'atavaako nsaba nfe. Kubanga Museveni naddako 2026 abasinga tugenda kwegomba ate abali babagenda edda mu ntaana bajjakana Nadduli. Nze Museveni bw'abatavaako nsaba nfe. Kiregeeza nze ndi mwetegefu kati mu mbeera yonna okufa ne Museveni kubanga Museveni bw'anaaba tavuddeeko wallahi ya Mungu nja kujulirira abaafa. Museveni bw'anaaba tavuddeeko nsaba nfe. Mwekamba buulire Museveni n'amala ddako nga tetulwanye. Abafu bagenda kulannama emagombe beesekere ffe abalamu. Ng'ate bo bali kale yaddeko kubanga bano twalikkiriza kalo tufuula abaddu baabwe naye abaddu baabwe balya n'ebisiyaga ku mpaka. Abaddu abagenda okulwala nga tebalina ddagala, abaddu abagenda okuggibwako ne rights ezisoma babo batandise zibasengula balina ekyalo gye bateekamu abeeno be basomye obulungi naye nga n'amannya gaabwe tebamanyi kugawandiika mu be basomye obulungi be bazisa ebigezo. Kakati abaana bammwe babadde nga bagezi nga tubalaajanira. Abaana baffe ne basoma ne bayitira waggulu ne muwa abaana abasiru. Kakati bakulaze nti be bagenda bo okuwa emirimu singa batusimattuka 2026 beeri ate temulina bwekwaso kubanga baabasinga okusoma ab'e Buganda mwagwa. Mugenda kujulirira abaafa mmwe singa Museveni abasibattuka n'abayingiza 2026. Dynasty egenda kuba mu dynamics ezikyusa obuyinza va muno damuli. Kakati mbabuulira, this is the last chance, this is the last hope. Tebabateekamu katengo bano battattadda kubanga singa bakabateekamu naye nga babawadde ensonga lwaki bakabateekamu. Kuba maama bwakkuba emiggo oba bwakkwasa ku sigiri bw'okulaakulaga enkovu eyo nti wali ozannyira nnyo ku sigiri naye nkukuba naye lemu okukooca kafeesi kakalungi kyova olaba bafumbiddwa omugagga Sudiru ng'akuwadde ensonga. Bano bo tebatuwa nsonga lwaki batuteekako amaanyi batuteekako ekifuba. Kiregiza ekifuba kye batuteekako kyakwewunda kyabwe lwakyakweyagalisa kyabwe so si ku lwa ggwanga. Kakati gwe munnaggwanga ne sseggwanga nkulayirira bw'akusimattuka 2026 ogenda kujulirira Jjakana ojja kwegomba Jjakana. Bano bajja nattuuka otuwa omusaayi gwaffe ng'amazzi tunywe. Bwe bali tuteeka mu ngalo zaabwe singa biriba tebiwedde. Kakati eno ye last chance. Kano ke kaguwa akasembayo. Kano ke ka chance akasembayo. Mbasaba tukakozese bulungi. Mbasaba tukakwate ng'ekyatika. Tebabasuule mmeeme. Nkiddamu. Tebabasuule mmeeme. Kuba ababasuule mmeeme tebabazza mmeeme. Kyekiseera mwerwanirire. Kyekiseera mwejune ekyokulwanyisa ekyo kye baabaweeseza ekibafugidde emyaka egikunukkiriza 4 kubatya. Kikyokulwanyisa kye babadde basinga okuba nakyo kubatya. Kubateerawo siini eziri sikayale nnyo Besigye mubeti ya gasi mu maaso kakati bagambe nti ha olaba omusota gubozza omulaalo nze nte nkola kiwalo. Ezo scene ba creating kakati ngene y'olunaku olwaleero. Ezo scene bawandiika mpandiike naye ng'ekigendererwa kuwuliziganya nammwe. Kyokka ate era balabe babadde bawuliziganyizza nabo ng'amaanyi gabawedde. Ha mama nedda sigera mkaluke ya banuku banakunga sijja kunganira because bayina enteekateeka eyeerangirira nga mmwe kulalesa mmwe mubaddenga mwatya temutya. Kakati onajjeta mutubya akalunga tubaddewo bana tubaddewo bataano mbu mwenna mwatya. Musajja nti kati bakuba ku mutwe baba bakubye munna mawulire be banalaba kunze ayina ekifaananyi ne Bobyanga we Bobyanga wainare mwajja bayite emyaganya gy'engalo bamulangirye nga bye bazzenga beerangirira naye nga temuyina bwewolerezo kubanga nabo mu nzannya yaabwe oluusi bali somehow smart mu basiru
Timu butufu bakimanyi. Eriyo nababadde nga batubba wasegirinya kizibu okuyita ku national unity platform. Kakati bw'oba onoogiyitako jimma abantu kulaale naye nga tubawezeeyo. Gwe wali weerangirire wano ogambe nti kulaale zammwe mubaddengako basatu. Temutya, temuggwamu maanyi, temweyaliikirira. Bano baba creating scene ezirina okubatiisa muve mu kibalo. Otherwise bwe muteerwaneko mpawo agenda kubalwanako ate kino si kyakuggwa nkya. Wabula era ne batiisa leero ne mubaleka ne bayitawo 2026 kyekigendera okubeererawo ddala. Ate kakati wano baleka babadde bakyabasibiramu ku byayiiyi. Naye n'abo bannalweyisa abalowooza nti bali munda wallahi ya Mungu bajja kunoonya we bayita ng'ensi ebafundiridde. Nga bennyini emisota gye baalunda gye gyagala okubamira kubanga endiga tenyuma kkulira mu mbwa. Endiga tenyuma kkulira mu mbwa. Kakati mu kaseera kano mbabuulidde nti ke kaseera mulindwa kyekiriwo Nelson Wine kyekiriwo Kirifu. Bannamawulire mwensonga ennene lwaki nzidde wano. Waliwo bannaffe aba NBS abakozesebwa state sijja kugamba nti abaasibisizza bannaffe oba abababidde bannaffe, wabula state be yakozesezza okufaananira mu kifaananyi nti be baakutte bannaffe. Muyize eki? Muwulira mutya? Essasi lye bakubye munnamawulire wa Top TV livudde mu mmundu yaani? Abannupu be bakubye wa Top TV. Kakati muli ku bantu abakyamuvunaana olw'okuba state yabawaddeyo akasente naye abalabe bammwe ate mubalaba bandaala. Mumuyinza okulowooza nti bino tebibakwatako mulyemu obusente oba musiriikire ddala mukole ebyammwe eyo. Mumulipootinge nga bebabagambye okulipootinga byokka. Naye wakati naawe mu kuganoonya olifuna ekyakolebwa Kasirye, olifuna ku kikoleddwa ono olunaku olwaleero. Lwakuba ate gweoyinza okuba butabeera wa mukisa nga gweoyinza okufa. Kuolwo muve mukolera abalabe. Laba kyakoze munnammwe. Ffe tukikoze. Omulabe wammwe abalumbisa omununuzi wammwe. Omulabe wammwe abanumbisa bwe mwagenda okubanunula agenda okubajja mu nnyanga. Wakati nga bakabakozesa ensobi nti muwayire abannupu nti bayonoona kamera yaffe naffe ne batukuba. Bakubye munnamawulire munnammwe leero. Ate bennyini ababatuma era ababakozesa nti mugende muwayirize bali nti baatukuba. Mulabye omukono ogukuba bwe gubeera. Mulabye abatabaagala ludda ki kwe babeera. Zirinda boolwange tawa musibe emmere basibe mmwe. Naye ekituuse ku ono kiyinza obutakoma ku ye ne kijjako ne mummwe eyo. Lwakuba kya nnaku nti we kirijja mummwe kiyinza okutwala obulamu kuba n'abamu mummwe mukuŋŋaanya we tubeera ffe abagamba abaliko okufa. Kubeera naawo mwaga twali tuzze we tukuŋŋaanidde. Kitegeeza we tukuŋŋaanidde wonna wabeerawo emiwunyo kubanga tuliŋŋaŋŋa mwanjeru tetuwagalwa. Lyalijjanga lyayitongwa ne likomerekerera nga yo ali mu kukwata itongwa ebifaananyi. Bannange mwegendereze bannamawulire. Tebabakozesa ensobi bannamawulire munnamawulire n'aba nga talina na nsonyi nti banzibako obukadde bwange 5 jja nti kampuni gwe yali etissa amabugo. Bakubbako obukadde nga munnamawulire ojjawo obukadde 5 gwakyaganoonya ne mufiru nga wabujjeewa watuzaani. Nga wabujjeewo era nga watuzaani. Wabadde ozze kuziika, wabadde ozze mu bbanka. Era bw'oba wabadde obulina watambudde nabo mu nsonga eyo nga weeteeseteese era nga weerinze kizibu ki. Wagenda okukwata amawulire agenze mu field omanye wali abantu abangi miliyoni zino 5 wabadde ojja nazo ng'otambudde nazo mu ngeri ki? Kigendererwa kyabadde ki? Oba kampuni yabadde kuwadde amabugo yali ekuwadde amabugo okugenda okukubagiza. Oba kampuni gwe yali esindise mu bigere byayo nti genda otukubagirize maama wa Ssejjerinya. Nga taswala nno nakuswala. Era nga mugumu muzibu.
ne batwala miliyoni zange ezaawa munyu timu buli nyumba mweguli gwakyasobola n'okuwandiika sitoole ey'obulimba nga bakuwadde emitwalo 2 gyokka ne batwala obukadde kale waali badde nazo naye wali ogenze zikozesa ati for what purpose zaali zigenze wali ku nsonga ki babakozesa ensobi ate nga script ze babawa babalekeramu obulimba bo bennyini be batazisiba pati kunywera bakulekeramu banno we bakulengerera bakufunireko ddala obusungu kino temunnakiraba buli naddala omuntu ava mu Buganda gwe batuma okubaako gwakonjera balekawo kaggaapu akayisizaamu amazima bakuteekeko ebirowoozo kubanga ekigendererwa kyabwe si kyakusuula nze nzekka naye kyakusuula naawe ali kuno obusungu oluvannyuma lw'okuzuula obubi bwe owoolera olw'okusuulibwa kwange naawe babeere nga baakusuula dda bano abantu balowooza nti Museveni afokasinga ku Kyagulanyi yekka